Sisi baguma agambye nti Muhoozi Kayine Rugaba alina okwewozaako mu nnaku 7. Kakati olutalo lwe tulina nti olwaleero n'okutandika olwaleero tulina okufuna summons zino oba notice of motion tunoonye General Muhoozi wonna waali. Respondent is not one, it's I think 5 people, including the CDF, and there are people who are sued in their individual capacities pursuant to Section 10 of the Human Rights Enforcement Act. What I'm saying, yes, I did written up to serve. I did written orders. That's what I'm asking for your response. I've fixed this matter and I have ordered the immediate respondent to fix. It is not one respondent. It is therefore. Yes. I have my personal concern that I would like to raise before this honorable court. Number one is to do with need to access the disclosure which was made to us. The last time we were here, you told us that the lawyers were free to go with all the facilities necessary so that we can acquaint ourselves to the same. That did not happen today. And therefore it will be very unfair for me to stand before this court for trial without knowing what I'm facing. Secondly, since I entered upper prison to date, the prison had always made it very hard for me to interact with my co-accused, yet we are in the same file. We sleep in different cells, but for us to interact and discuss about our files, however much you try to request for the same, the prison will not make it happen. And I'm wondering how we will continue to avoid this same case, yet we are doing the job. So it's the concern I'm raising before this court to get involved in and see how best we can attain a fair trial before this court. Thank you. Nti babagambye nti wakyaliwo issues eziri wakati wa court ne balooya baabwe. Ensonga ezo muzimanyi tuze tuzogere nkya neggulo yadde olwaleero nga kanso babagaye tetuzigenzeemu naye ensonga enkulu ziri 3. Application enforcement of rights eyawaabirwa General Muhoozi ne banne, eyokubiri ye matter ya bail twateekayo application Justice Baguma n'agaana ogifixinga, eyokusatu ye kutulemesa okubalaba eruzira mu mbeera etategeerekeka ng'ate waliwo court order tugamba tugende tubalabe ne gadgets zaffe nga tubeera nazo. Ensonga ezo 3 olwaleero akutteko ensonga y'okugamba nti application mwe twawaabira General Muhoozi ne banne, kuliko General Muhoozi, kuliko ahimbisibwe Kano ne Lieutenant Kano Peter something. So abo abasatu nga kwe kuli n'Attorney General olwaleero tebabaddeewo wano. Njagala mukitegeere nti yadde awadde ennaku z'omwezi 3 abo abasatu be twawaabira nga kuliko n'okuna ya Attorney General tebaliyo. Kati ensonga eya bail application tagikutteeko, eyo twagala nayo bail application efixing. Bwe twakasaba bail emirundi ena ng'agaana, twataddemu bail application ey'okutaano tannagifixinga. Then n'ensonga endala ey'okulaba bakirandi baffe nga bali luzira eyo tujja giraba nga babaleese wano. Naye na application gy'ataddeyo kati olusozi gambalaga leero olutalo oluliwo lwakuyigga Muhoozi kumusavinga application. Bamuwadde ennaku 7 yeewozeeko. Justice Baguma agambye nti Muhoozi Kayine Rugaba alina okwewozaako mu nnaku 7. Kakati olutalo lwe tulina nti olwaleero n'okutandika olwaleero tulina okufuna summons zino oba notice of motion tunoonye General Muhoozi wonna waali. Kyemuwuliddeero Nikiza kyabadde asaba omulamuzi atuyambeko okutugondeza ku mulimu ogw'okuyigga General Muhoozi Kayine Rugaba okumusavinga wamu ne bali ba Lieutenant Kano ne Kano Attorney General ye mwangu kuyo tujja genda wali ku kyemba zetu musavinga ne bana abasatu lwe lusozi lwe tuliko era ogwo mulimu tugenda kugukola okuyigga General Muhoozi wonna waali tumuwe empapula ajje yeewozeeko. Ebirala tujja bibabuulira nga amaze okuteekamu defense ye ebigenda okuddako. Kati awe tuli naye n'ekirala twagala mukulu Justice Baguma fixing bail application. Muwulidde tumusabye tumugamba fixing bail application n'agamba ajja kutuwa olunaku naluta lutuwadde. Dr. Besigye yakamala ennaku 5 7 mu 2
mukomera wamu n'Obedi Lutale twakaleeta bail application zinya tezinnawulirwa application eyo ebaddeyo okumala ebbanga twagiteekayo lwaki mwami Baguma agaano gifixinga eyo nayo tugenda giremerako afixinga bail application naye ewulirwe nga tetunnabagenda ku musango kisembayo kwe kugamba nti babadde n'abajulizi babiri jetiko balimbye bali arawundi bali wano baba kweseewa tubadde mu kooti babuuza waliwo abajulizi mu kooti Justice Baguma badde alina okubuuza nti bali luddawa abalabeko teri alabye ku bajulizi be bagambe nti babaleese mu kooti at least tulinze basituke mu audience tebasituse mpozi nga baba kwese mbulu ate kooti teyinza kukkiriza nti okweke omujulizi around tewali wano bisenge buli kooti chamber zirimu omulamuzi buli kasenge kalina mpozi nga babadde mu buduukulu wansi so ekyo nakyo kibadde kya bulimba nti baleese abajulizi nabo tebaliiwo